Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja avudde mu mbeera n'atabukira RDC we Wakiso Justin Mbabazi olw'okulemererwa okuteeka mu nkola ebiragiro bye yaleka amuwadde omuli okuggalira omugagga Dr. Apollo Kaggwa n'okuzza abantu abaagobwa ku bibanja byabwe ku byalo okuli Kakunyu, Musisi wamu n'Ensekwa. Agira wano nga nsinziira mu Constitution Article 275(8) nalagira nti ab'ebibanja bazibe mu bibanja byabwe naye kyokka n'ensaagako akantu ki olw'okubanga twagala obwenkanya gyamu abo abayinza okuba nga beetaddemu nga si batuufu kwe kubasaba nti muwe RDC akaseera aseewo investigation ye abantu bazibwewo in an orderly manner. Ngenza okutuuka nga police report gye baakola yali nfu bo bagenda kunoonyereza ani gwe basasula n'ani gwe batasasula, ani yali egundi, ani yasikira gundi, n'olwekyo ripoota eyo ngisazizaamu. Era ndagidde State House Anti-Corruption Team okuva kaakati taking over ekintu kino kyonna ekulemerwa Brigadier General Isoke yakulira ekintu kino era yajja okukola enteekateeka ezojja okukola orderly first of all the verification n'okubaza ku bibanja byammwe in an orderly manner. State House yennyini eya President Museveni kino yekitutte kaakati. Ozo balaba mu mawulire gaffe agaleero nga balaajana badde ku bibanja byabwe omugagga Apollo Kaggwa kwe yabagoba nga n'ogwasembayo beesuulamu ijjulube ne badda ku bibanja byabwe oluvannyuma lw'okulinda RDC Mbabazi asse mu nkola ekiragiro kya minisita naye nga buteerere. Ennyumba yaffe yali wano wenyini bwe yali wano eriano we yali ennyumba yali awo nga tukkira bwe tukkira paka kibanya tukkira paka eri wansi n'obudde bwatuuka nga tunyigirizibwa tukyalina bwe tubeera senga abasibyewo balina embuto ennene abakwata n'abasiba nga bazzeeko awo n'ennyumba yaffe yagikyusa. Minisita Mayanja azzeeyo ku ttaka lino n'alangirira nga bw'ajje RDC Mbabazi mu nsonga zino ng'ayisizza ebiragiro ebiggya era n'alagira akakiiko okuva mu maka ga Pulezidenti akalwanyisa enguzi aka Anti-Corruption Unit okukola okunoonyereza ku nsonga z'ettaka lino ng'akawadde ebbanga lya mwezi gumu gwokka. Wadde ennaku 3 ne ngamba nti bano nja basaba babe bagumiikiriza bazikirize nga bwe mulinzidde ennaku 3 ye RDC Mbabazi mu kwewozaako ategeezezza nti ensonga abadde azitambuza bulungi naye abantu bano baabulwa obugumiikiriza. Katonda yanyiiga mu ddungu mujje musome Bayibuli abantu b'e Kakunyu bwe yanyiiga abamu abaali mu ddungu abaava ku mulamwa nga beemulugunya baafa, abatono abaagumiikiriza baatuuka mu nsi eki ensuubi ze ne bawangula. Mbasaba kino tuleke kubanga abo abaava ku mulamwa kye twatandika tulina okukola ki. Y'omubaka wa Busiro East Medad Lubega Sseggona akali amaggwa agamba nti ensonga zino bwe ziba nga ziwanvuye gavumenti eteekemu ssente efunire abantu bano ebyapa bawona okubungeeta. Babatuuze abasoose okujaganya nga bamanyi nti no minisita azze kubaza ku ttaka lyabwe olwaleero kibaweddeko nga bano balaze minisita Muzeeyi Kimuli Christopher ow'emyaka 10 atalina waasula wamu ne Nandawula Zabeeti ali ku ndiri era nga singa akutuka tebamanyi wa kumuziika. Ennyumba yaffe yali wano wenyini bwe yali wano eriano we yali ennyumba yali awo nga tukkira bwe tukkira paka kibanya tukkira paka eri wansi n'obudde bwatuuka nga tunyigirizibwa tukyalina bwe tubeera senga abasibyewo